agulumizibwenga, atenderezebwenga, aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago. Weewaawo bw'atyo bwe yakirambika Ddunda Namugereka ow'olubereberye atudde mu bwasooka, oyo yatonda ensi n'okujjula kwayo. Tituli mukoowoolanga era tuli musinzanga mu nnimi zaffe era mu buwangiro bwaffe. Naye nga bwe guli weewaawo? Ekyo kibuuzo. Omuzunzi, ko bajjajjaffe babayitanga bazunzi, mwe be muyita abazungu ku mulembe guno. Babayitanga bazunzi kuba bajja bazunga, bagambanga bano abazze bazunga wano. Kane ne bafuna erinnya ery'abazungu naye nga baali bazunzi, bajja bazunga. Baatuuka mu nsi yaffe, baatusanga tumanyi Katonda, baatusanga tutegeera Katonda era nga tumukoowoola era nga ne Katonda atwanukula. Naye abazunzi abo baafuna ensaalwa, baasanga ensi ejjuddemu ebibala, ejjuddemu ettaka eddungi, ejjuddemu ebimera, ejjuddemu amakula. Ensi yali ejjuddemu zaabu. Baasanga ensi, kyova olaba mutemwebuuza lwaki Uganda bagiyita Pearl of Africa. Waliwo ekyamaanyi ekiri awo kye batayagala ate mumanye. Naye omuzunzi yafuna ensaalwa. Bajjajjaffe baakoowolanga Katonda nga abaanukula, nga balaba nako. Edda abantu baabulanga emisambwa baagirabanga direct, abazungu gye bayita ba angels. N'agamba akkibwako omwoyo omutukuvu. Naye nze siraba nko mu kyaki omuntu akkibwako omwoyo omutukuvu. Emyoyo emitukuvu tumanyi waliwo abalonde Katonda be yalonda, emyoyo kwe gikka era tubamanyi. Naye omuzunzi mu kutuuka wano ku lukalu lwa Afirika yanoonya engeri gy'alina okutubuzaabuza. Era abantu abamu abafunye okumanya n'okutegeera n'abagezezzaako okunoonyereza. Omuntu nga wasomako ku King Leopard's Letter, omuntu yenna osobola okunoonya ebbaluwa eyo eriko King Leopard's Letter, ne ku gogo kweri osobola ogigogolinga n'ogisomako. Eyo ebbaluwa eyo mu King Leopard baagamba nti omuzunzi mu kujja ku lukalu lwa Afirika yatusanga tutegeera Katonda era nga tumanyi Katonda, naye yanoonya engeri gy'alina okutubuzaabuzaamu asobole okutubbako ebyaffe, kwe kulimbalimba bajjajjaffe n'obulabolabo. Omuzunzi yatusanga tukwatagana, tewaali busosoze. Ebyo byonna nteekateeka ya muzunzi. Era omuntu yenna alina gw'olaba nga asinga kuspreadinga busosoze mu mawanga, oyo aba akolera muzunzi. Kuba omuzunzi yajja nga tayagala tukwatagane, kwe kuleeta obusosoze mu mawanga. Omuzunzi yaleeta amadiini, omuzunzi yaleeta okusoma. N'ebintu bye tusoma tebifaanagana n'ebyabwe. Baatulekera ebintu ebitategeerekeka, bo basoma birala. Naffe tulina amagezi agayiye era baatusanga tuyiiya. Bajjajjaffe babasanga baweesanga ebintu. Bajjajjaffe baakolanga omuliro era singa naffe tuyina we tutuuseeko mu tekinologiya waffe. Naye abazunzi baatubuzaabuza ne batuleetera okwagala, ne tulowooza nti ebintu bya mangu. Era Katonda yanyiigira nnyo omuddugavu. Kwa gye twakoma okusembeza abazunzi ne tubula, Katonda n'asooka n'anyiiga. Era abazunzi ekibakuba ewaabwe n'olaba entalo ebizibu bye bayina ewaabwe, babakuba lwakubanga baayonoona. Kyova olaba babonereza n'olaba ebintu byonna by'olaba. Ffe abalina okumanya n'okutegeera, abalina okubikkulirwa, bwe tulaba ebintu ebyo ffe tumanya bumanya nti Katonda alina ensonga zaabwe, alina ensonga zaali mu kugonjoola, zaali mu kutereezaamu. Kyova olaba ffe ebimu tubiraba tusirika busirisi. Omuzunzi ono kyova nsikkiriziganya na ddiini. Ekintu ddiini sikkiriziganya nakyo. Kuba eddiini sigikkiriza. Nze nzikiriza mu Katonda atalina ddiini, kuba Katonda gwe mmanyi talina ddiini. Talina ddiini, naye akimanyi nti oli Mukiga, akimanyi nti oli Muganda, akimanyi nti oli Musoga, akimanyi nti oli Munyarwanda, akimanyi nti oli Muchina, oba oli mu Lugwala, oba oli mu Kongo. Akimanyi Katonda, akimanyi bulungi nnyo, naye talina ddiini. Era mu buwangiro bwaffe mwe yatuwangira engeri gye tulina okumukoowoolamu. Amadiini buwangwa bw'abo abaabutuyingizaamu. Baatujja ku buwangwa bwaffe
ne batuteeka ku buwangwa obwabwe. Twalina olugoye lwaffe olw'oluberyeberye ne baaluvuma olugoye lwaffe nti lwa sitaani, ne baleeta olwabwe. Nino olwabwe lubeera lwa sitaani. Omuntu alina okumanya n'okutegeera w'ofumiitiriza naye olaba olwabwe nga nayo lwa sitaani. Amadiini gakoze kyamaanyi nnyo okwawulayawula abantu. Mu bintu ebikyasinze okwawula abantu, amadiini. Osanga omuntu n'akumma omulimu olw'okubanga toli wanzikiriza ye. Naye ng'ate ffenna tuli baana ba Nambi. Ffenna nnyaffe ali omu. N'osanga famire emu. Mu biseera eby'entalo ng'Abazunzi bali mu kulwanisa bajjajjaffe. Abazunzi abo nga bazze okutwala ensi yaffe nga bali mu kutubonyaabonya. Abantu abamu beekwekanga mu madiini. Wabeera ne famire nga bamukase n'ayingira obusiraamu, abamu ne bagenda mu bukatuliki ne buba nga mwekweka weemuto nga mwekuuma musobole famire okuwangaala. N'entalo ezo bwe zaggwa nga batugamba bawadde Buganda obwetwaze gye bayita independence. Kuba Buganda si ggwanga, Buganda nsi, ensi Buganda, Buganda si ggwanga, nsi. Omuzunzi bwe yagamba nti atuwadde obwetwaze, entalo nga zikendedde. Ebiseera bino osanga famire eyo nga bava mu lulyo lwe lumu. N'olwokubanga kino ekitundu kyadda mu busiraamu, kino ekifuuka eky'Abakatulika, kino ekifuuka eky'Abasodokisi, kino ekifuuka eky'Abalokole. N'osanga famire ezo nga tezikwatagana. Naye nga jjajja waabwe y'omu. Omusiraamu ajja kugamba nze nziika, nze we tufa tuziikirawo. Naye nga beerabidde Abarabu lwaki baaziikirangawo. Tebaalina baŋŋanda zaabwe, kyovula baaziikanga mangu. Tebaaterekanga mirambo olw'okubanga tebaalinanga baŋŋanda. Omulokole n'agamba nze sikkiriziganya na kulima bijja. Kuliko sitaani. Ne sitaani gwagamba waliwo jjajjawe gwe baaziikawo ng'agamba waliwo sitaani. Kati omusiraamu yaggamba tulina edduwa. Ate omulokole n'agamba ebyo sibikkiririzaamu. Kati amadiini gakoze kyamaanyi nnyo okwawulayawula ensi yaffe. Era abaana ba Nambi we tutaazuukuke tukyakaabira ddala. Naye nga Katonda ate yatukuba olw'obuwutta bwaffe. Yatuwa ebirungi byonna mu nsi yaffe. Yatuwa zaabu, yatuwa ensi ennungi. Ne byonna bye mulaba Katonda atukuba lwakubanga twayonoona. Twakyawa ebyaffe nga tugayita amasitaani, ne tusembeza biri. Ate biri ndaba bye bitusindiikiriza mu masitaani. Bituleetedde obukyayi. Bireese nti olina okwagala musajja munno, bali abaabireeta olina okwagala mukazi munno. Bireese ebintu ebitategeerekeka. Bireese ebintu okwira ddanga omusajja takyalina buvunaanyizibwa. Abasajja tebakyakola by'abasajja, abakazi bakola by'abasajja. Muno equal rights biri abo bintu bya kisirusiru ebyajja okubuzaabuza omwana ow'omuddugavu. Nze nkubiriza abaddugavu mwenna tuddeyo ku luberyeberye. Tukole ebituufu ebirina okukolebwa. Katonda agenda kutuwa byonna bye twetaaga. Tubonaabona lwakubanga twayonoona. Tutambulira mu kibi ekisikire eky'abajjajjaffe. Akuuma ekiwa Mirembe Ddunda Namugereka oyo atudde mu bwa ssooka. Akuuma atakuumira mpeera.